okukomawo emukono okutulabako Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Era tuli basanyufu nnyo Electoral Commission yakikonyeemu. Twagala gamba bannamukono bonna gye bali nti omukulembeze wuuyo akomawo okutuyongera okutunyweza, okutulambika n'okutugumya n'okutulungamya. Tusaba mugweyo mwenna ekintu ekyabadde Mbale bagaye nti ate ekyemukono kyakoze eki kyasinze. Wabula omulundi guno tetwagala nnyo mukulembeze mumulindire mu makubo, twagala mumulindire ku venues ziri 3. Ennantabuulirwa ku kisaawe era n'ebbaluwa etukkiriza okozesa ekisaawe ekyo giino wano mu nsawo njirina. Ku ssaawa 4 ez'okumakya ekisaawe ekyo awali essomero St. Bali ku Ddembe ku kisaawe ssaawa 4 abantu batuukaawo bwe tugenda okulindira Pulezidenti ffe ab'Eggoma. Ebbaluwa etukkiriza okozesa ekisaawe ekyo ne ssente ez'okukikozesa biibino twabifunye dda, erisiti yiyo twasasudde dda. Era enkya ssaawa 3 ez'okumakya tugenda kuba tutudde ne poliisi nga tuyitamu butya bwe tugenda okukwataganya ebyokwerinda n'entambula ya Pulezidenti. Ekisaawe ky'Entaawo nakyo tugenda kikozesa. Era omukulu Kaddu oyo ne Vice Chairman Sali bakiri mu mitambo ssaawa eno bagenda kusisinkana abakikulira, era nabo wenaatuukira olw'eggulo ebbaluwa yaffe ne tujja kuba nayo wano kubanga eri kyawedde dda batukkiriza bali mu kugiprintinga. Ekisaawe eky'Ekalengera kya LC1 era ssentebe w'ekyalo omwami wanyu Muzaŋŋanda yatuwadde dda ebbaluwa mu butongole etukkiriza okukozesa ekisaawe ekyo eky'Ekalengera kuliraga empunge. So Pulezidenti atuuka mu mukono e Nakiyanja. Batuuka e Nakiyanja ajja kuyita Essonde. Bw'anaatuuka Essonde ajja kukyama akwate eridda mu Kiwanga ng'ayita mu Ngoda. Ab'omu Kiwanga Pulezidenti mumulinda kumwaniriza, tajja kuyimirira wabula mujje naye, tagenda kuyimirira mu Kiwanga wabula mugenda mulengera, mugenda mulaba ate mujje nga mumubugiriza tumutambule tuyingire ffenna ku kisaawe ennantabuulirwa. Ffe tumusuubira otusanga nga ffe ebisinga twabimaze dda, era bw'anaatuukawo kuyimba nnyimba ez'ekitiibwa 3 olwa Uganda, olwa Buganda n'olw'ekibiina, era okuddako Vice Chairman oba Vice President ajja kuba ayita Vice President okwogerera eri abantu. N'olwekyo abaka ba Palamenti abagenyi bajja kuba batuuse dda nga boogedde eri abantu. Kati President bw'anajja nga ayogera bwogezi eri bantu nga yeeyongerayo, ajja tambula ng'akozesa chorus paka katosi. President waffe yayise nnyo mu makubo g'ettaka, ate ffe tetulina kkubo ly'emabega. President waffe alidde nnyo enfuufu, ajja kukozesa chorus paka katosi era agende Ekalengera. Ajja agende Katosi ayite bw'ati ku roundabout alyoka agende Ekalengera, ajja kutuuka ku mwalo Katosi naye tajja kuyimirirawo nga bw'anayita mu Kiwanga era bw'anayita nawa ne Katosi. Ab'oku mwalo mujja mulengera era mumubugirize mujje naye Ekalengera ku kisaawe wanayogerera gye muli mu nkola y'emu. Watuuka tuyimba nnyimba za kitiibwa, Vice President ayanjula BMP kukwasa fulaga, beera fulaga, President kwogera, kusimbula, kukomawo Ntaawo awanaabeera ekijjobi. Tumusuubira otuuka Entaawo ku ssaawa 10 naye nga yolala ey'Entaawo yakutandika essaawa 4. Mulimu abayimbi, mulimu abazinyi, mulimu aboogezi ab'enjawulo. Kuva ssaawa 4 bajja kuba boogera, n'olwekyo abantu b'emukono musiibaawo. Abasuubuzi abatunda ebyokulya Katonda abaweerezza omukisa, mujje mukole ssente. Tusuubira nti okukyala kwa President kugenda kuleeta mu disitulikiti y'Emukono biliyoni 10 eri abasuubuzi baffe, kutunda ebyokulya n'ebyokunywa n'abatunda t-shirt, fulaga n'ebiringa ng'ebyo. Tumwebaza.